Ladies and gentlemen, I think for us, I have the big delegation from Malaysia right now. Bantu babada bajagala tuba kale abaina kye mubuuza mutusange wano tugambe olukiiko luwedde oba okooye olukiiko lw'amazima gali nti luwedde naye mutubuuze ku bya lukiiko lwokka tubadde tusaba mutubuuze bya lukiiko yeno National Musicians Federation members be bano abalala bali munda abalala basigadde abalala bali wano mutubuuze ku ekyo kyawano temugenda mu birala so that ebintu tubyonoone. President omulamwa gubadde gwaki ogubaleese? Omulamwa gwakubeerwa copyright law amendment okulaba nti bateekamu ebyo ffe ba artist bye tulowooza nti nno bye birina okubaamu okusobola okuyambibwa. Mutuuse ku kyolwaleero kuba abayimbi baddewo n'abayimbi olwaleero badde bakola consultations okuwulira ebirowoozo okuva mu bayimbi kinoomu so we had to represent naye nga federation already ffe twabuuza dda bamemba baffe ebyetaagisa ne tubiwandiika already ne tukola ki ne tubiwaayo era ne mu petition gye twawa mu parliament byalimu but we had to come here to make sure that we are part of this okusobola okusupportinga fraternity yonna because mulimu abamuvi mulimu ab'obutabo mulimu abaki we had to be there all together. Kigambibwa olunaku olwaleero mwenga abayimbi mulimu localizinze copyright mulinga mwaba esinga okuba ekyamakulu gye muli temulowooza nti kiri kulemesa domains endala okubeera nga nazo ziganyulwamu? No, buli omu waali wano era asobola okweyogerera. Ovaawa ewamwewa oviirawa nedda oviira osibuka luweero osobola okunyumiza ebyembalala oyumya byeruweero so kati nze ndi muyimbi manyi bya music era gwe nsobola okwogerera mu movie ndi fan kati nkirekerwa movie n'akyeyogerera. Kigambibwa nti musinze okulabika nti mudominatinga okubeera nga copyright law it's only focused to musicians. Bwe tubanga tusobodde okubanga tuyisizaamu eddoboozi eryo mukama mulungi kubanga buli omu kyeyandibadde yeetaaga. Hidomani abayambi ekimala mu parliament kulanga muguse ensonga eno. Bayimbi bangi naye naawe n'abalala bakola ebirala mwe bali nga ate era ba creatives. Twawulirako weekend nti mwegatta neuma kati mwogera ekintu kyekimu. Twatuula mu meeting gye twatuulamu twalina tonete yennyini naye kale kino abantu abo okubanga basobola okujja ne bakola ne federation naye nga bw'omanyi nti everyone has a right of association buli muntu akirizibwa oku associating era yonna gy'aba akoze eki but good mukama mulungi nti for us we are here so we have 25 associations all over the country ne bw'ogenda Sebei ne bw'ogenda Kalamoja gye tuli. Atwawiddeko nti era mufuwe mu meetings omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga era tuli mu celebrating aba legends ate era tukyasupporting era daffe tuteeka nnyo ekintu sikwoyo omwana alina okuvayo kubanga abato ye future tubawa nnyo okulaba nti omuntu yenna nga is an upcoming tumuwa privilege okubanga tumutegeka asobole obutakola nsobi ffe ze tukoze tubadde tukyalina okutataganyizibwa kungi nnyo programs ezimu tetunazituulamu bulungi naye tusooka tusobodde okulwanirira omulimo olaba copyright bwetuusa kuba federation ero yajja speed eno weyeeyongera namwe bannamawulire mutujulira so at least tulina kyetukozeeko and the future is bright. Mr. President katumanyize njakatujasokabulamu bwo omanyi tubiwulira kati bwemutuuka wano nga nina okubeera clear about something kiba kinkolera nti abamu so-called associations I can talk of women n'ebirala byonna nti bakola ensobi ne batomera ku lw'ensonga tebali mu kwikwayalinga kwebuuza whereby we have the board of union and this union is there always kugatta kuwabulamu ebisobye nti naye abasinga bali mu kukola ebintu nga tebeebuuzizzaawo. How true is that? Anti kati nga bw'olaba kugamba nti omuntu asobola okugenda n'agula looya
asobole okuba nga amuwolereza mulala asobole okwegenerayo so omuntu alina right kubeeramu obuntu kyandibadde kirungi omuntu okubeera nga ali ne banne basobola okuba nga batambulira mugafu bwe tuli tutula nga tunyirira tulanga ekintu kitambula President kansayi mbuze kino ekibuuzo kinene abayimbi bakukamye bangi bavuddeyo nga bakaaba abayimbi bane babuddeko ennyimba zange ensonga nti ninga kisootenga mutanti newagenda ku polisi bikumawo tayambi nagwe pulezidenti azze ogenda kuggusa otya ensonga eyo agenda ku polisi tetugenda okukola muli bataliwandiise olwedde tuli mu kulwana na copyright oba okitegeera naye naffe nga family omuyimbi yenna aliyo nga bakubako oluyimba kama the federation oyogere ne administration oba bw'oyogera nabo bajja kuba bakuyamba nange kenyini ffe tulizeemya my friend I talk to everyone come and explain bw'obeera ng'olina obubaka ng'olina obukakafu you will be helped tujja kubira omuntu oyo tukuyambeko okulaba nti tonyigirizibwa bwe kigaana then nga tukuyamba ate ku next step bwe tuba nga tusobodde okutegeera nti kituufu gwe muki naye tuba tulina okuwuliriza side zombi kubanga ffe ekyomukisa omulungi nti bwe tugenda mu studio ne turekodinga olunaku lw'oguddewo project dates zeeraga so kati omuntu yasooka okuggulawo project yabananyini luyimba Mr. President olisuubirya abantu one on one badde ntambula wanene muzeeyi mukaaga y'omumanyi nantuukira nangamba naife tukooye batuzunza nosaamu transport nojja kati nze nfulumya emyenze bino binaakoma ddi muzeeyi mukaabya mutuufu okukoma kubanga bwetunulira emyaka gyalina nemyezi kubanga bibamubidde kubanga abasajja bandibadde bagagganye naye music tali free music ali convicted naffe tuli mu kulwana kulanga enjegerezo tuzikola kubanga ulira abantu balwana na CMO abakulu abateekawo UPRS baali bagiteekawo bateekawo monopoly olina kubeera eyo olina kubaawo kati omuntu bw'akoyogera ekintu ekyo banakiteekawo kiba kitegeeza agenda kubadalira kutolina option so ebyo byonna tulwana nabyo era bwebabuuza bamukabya nti bwakufuna sente meke yakabuka so bye tugezaako kulaba nti tunegotiatinga wano nawali kulaba nti tubitereke for example waliwo memba waffe bamuyita nakisa avuddeyo n'agamba nti mutukwase boodi ebe yaffe oba okitegeeza lwaki mwembeereyo nga mututegeera mugamba nti omuntu okubeera ku boodi alina kubeera n'amadiguli ate ng'ono ati nze okufulumya oluyimba okuyiya ekintu kyange tekyetagisa kubeera na diguli ate goddeyo ntegeerere kiba kitegeeza oba oyagala kunziba so n'ebizibu ebirala muzeeyi mukabya tebabaliba waliwo agambye nti corporate batandise egigulako okumala myaka 3 nedda baatandika dda genda obuuze muzeeyi mukabya ajja kugamba ajja kuba tumaze emyaka 18 nga tukola ki naye twebaza mukama olwa federation nga president waffe bwagambye nti okuva ku federation bwe yatondebwawo nammwe bennyini bannamawulire mututuli ebbugu mulikoze eki mulirabye Mr. President, nti otuba nga tutambulanga ttiimu mmwe mugenda kukola mutya okukwatagana n'abazanyi ba firimu kubanga mutambula kyekimu olw'ensonga nti n'abayimbi obudde buno waliwo ekitandisa obbasika batandisa okuzanya firimu kitegeeza era tuli ba actor nze nazanya mu nice and lovely balipira boda naffe tuli bazanya naffe tuli wabula nga bw'omanyi nti tuyimba kati ffe ate music yabadde tukirize tugane music yali ye driver kati awo nawe tupushinga naye olwaleero waliwo omu ku ba movie aze n'atuukirira era ne mukwasa bannaffe abakola mu management okusobola okuba nga ate bajja ne tubakyaza ku kitebe ewaffe twagala kulaba nga tuteekawo awo enkolagana ekisembayo abayimbi nabo bali basaba ministry mu gavumenti bafuneyo ministry eyo gyetulaga kubanga tuli wangi kyetuliko netusobola kutambuza abika ebibiri taliira osooka notambuzaako kimu notambuzaako kimu notambuzaako kimu nga bwolaba waliwo bamafiya abadde bali omulimu kakati bo benyini ne basalawo batwekubye tubeera twekubye kati tukyalwana okulaba nti tunyweza membership ya federation emaking sense already twakikoze kakati bwe tumala ekyo kuba kati batutaddeko malisi batupropaganda naye twetuli kitegeeza nti awo mukama mulungi they have been defeated kakati bwe tumala then nga tetukwata ekirala it's all about negotiations in different corners president kyategeeza nti tubakubye ejjeeke
tubasibye akando yakatusigazayo bakubangwa ekirala tukyali ba baby federation tukamalawo emyezi federation tetulina emabegaka walaga akakiiko akali ku UPRS ate olunaku olwaleero akakiiko kali mu ofiisi ya Attorney General ate olunaku olwaleero tulabye nga bakyayanjula Mr. Wasula nga atwala UPRS twali wa Attorney General netugezaako okulaba tutereeza boodi ya UNCC naye nga tuliwo ffenna abakulira domains ez'enjawulo oba okitegeera but then tufuna discussions ez'enjawulo yes but mwami Wasula abantu abatetandika UPRS era tumwebaze tubonyabonyeza nnyo sebe beebale byetukoze byemwateesa byetukoze naye tukuwa ekitiibwa ku buli musajja mukulu wano oli senior neddamu wekube mu mutima olowooze ku amendment mu bintu ebyo byali bibi alowooze ne bamuzayise batasimanyi oba bakusanyusa naye tukuwa ekitiibwa mukama waffe wabula tereezaamu kuba ffe tukukulumira ate n'abaana n'abazzukulu bali kukulumira kubanga mwe mwaleeta ebiteeso ebyo ebinyigiriza bamukwata jeke esaali bamugjamu naye engeri gyali nti omu ku bafawundi era ne wano abaddewo kitegeeza akyalinamu stake at some point naye yekuba mutima baddeyo bamendinga ebintu ebyo monopolies mutekola kati ne bwe baweeri leka boodi bagikwasa abayimbi kubanga it's a members oba okitegeeza ye mu ngeri mu bendala saagala kwogera nnyo baganda bange bamemba bafe abamu babawala nnyo leka tugende mukama ekitugatta ekiwagira kamera ebyokunywa n'ebyokulya biri kuffe olurikodi taata tukwaniriza ekibiina kye kyegase n'ekyammwe olwo bayingidde mu federation association yatukuba obugalo obwamanyi Dr. T ekyo kiwedde Dr. T wali watugamba nti ekibiina ky'abano Dr. T watugamba nti federation y'abano si yentuufu eyo yentuufu abange nze sizze wano omuntu awulidde ono kyayogedde mu nyingidde kyetwagala kyaba artist ngambye ekintu kyonna ekyawulamu ba artist tekikola oba federation oba association tuli bawamu at the end of the day kyetwetaaga muzindaalo omuzindaalo gwe gugenda okutuyamba ogwawamu so omuntu yenna ayawulamu tekigenda kukola nze nno ndowooza buli ekikolebwa nga kyakuyamba artist ekiwagira ne bwe mba sinze nkikulembedde wabula ekitwawula kisaaga ane nagamba president nze mulinde eri nakuli First of all, mwalemeddwa okumanya nti bano abayimbi temugenda ku communicatinga nabo formally. Ffe tuli ba creative, kyobalaba tuli ku issue ya technology advancement, how we can work on that issue. Naye abantu baleese ki ensonga endala zonna. Nolwekyo nange nzikiriza mpitemu bwekyo mu bwangu bwangu nga simaze budde. Dakikemu tegenda kuwera. Kati nga ntandikira ddala Registrar General ampoze bubi kyagenze, Madam Masi, but I wanted to just recap what she said. Yagambye this process has ensured that they have consulted every creative artist all over the country. Ekyo kisomera ddala kifu. Toyinza gamba nti okonsultinze abayimbi bonna obamazeeyo.
that one we want to say is a big mistake that you need to rectify. Kubanga ogamba nti satisfied ekitegeeza temugenda kukola birala. Omuntu akusse aba takyalina kyayagala ate nga industry yakuyagala abantu enjala biruma. Why not blame government? If it wasn't Honorable Chiaga or Ruma, this process wouldn't have been there. So let us not sugarcoat. Tulekerawo okubuzabuza nti government government biki government tugenda kikuba wenagaanira tugenda kiragira ddala that you failed. Era tukimanyi bulungi nti bingi byekoze gavumenti ebadde biremesa process eno. Wabula twagala kuteekawo warning oba caution nti kasita copyright amendment law tetambula nga bwerina kutambula mugenda kulabisibwa. Omukulu James Wasula ali wano ye wa UPRS, abantu mwenda mu bumanyi eyo tetujja kuddayo. UPRS si kitongole si kyekikyamu. UPRS yemmwe bakikufa abayimbi tukomplaininga naye nga webagamba oli memba temuli yuzi sente zanje ezakapaso naye nga banoonya bubaziwa temuli bamemba. Lolwekyo nkubiriza nga tusaba bakulewo CMOs endala musooke mubeere bamemba ba UPRS mulyoke mugigayanye. Yes, lwaki yange nagisabye eggwawo naye nga kakati tujje ku technology advancement kyenjagadde okuteesa ku kigambo kya tekinologiya kye batugamba wakikudu. Amagezi gange gali nti we need to localize and simplify, domesticate the process. Kubanga olaba ebintu bya internet byonna naye tulaba nga tubiterezeza tutya naye ng'omuntu ali eggulu tasobola kubitegeera mu lulimi lwe kigenda kuba kizibu nnyo. Nolwekyo nze ekiteeso kyange kiri nti tulina okumpuvinga ku digital literacy naye nga tumukola in the local languages mostly understood.